I couldn't just give out Bruno's number without his permission. Singa Bruno kanyamba bannange nanswaliza banamu abawala nanjagalira omwana oyo. Shifa jebariko nze sina buzibu, so me I have no problem with that. I have no problem you sharing my number to her. Tekiriko buzibu. Nezireta abagala inidi. Sinnazaala ku mwana ate era nga ndi muwuulu. Sazeewo nange leero omukyalo oyo bwe yagenza Bruno ke badde nsaba omunkwase njogereko naye nze mwagadde. Shifa gwe kyobamanya nti waneeno gwa trending nga weekomu bwati. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Mwenna abeekumidde wano kuweewunyisa omwagalwawo, surprise your loved one. Mugamba mutya mikwano kantandike nga ngamba nti happy birthday to me. Namwe mwenna abasharinga nange birthday, abasharinga nange birth month, mbagamba nti happy birthday. Nange kenyini happy birthday to myself. Neyagaliza bisinga byerere mukama ntemere kkube watali kkubo anteremu obwangu mu buli kimu mu byenkola because I'm +1 today 20th January lwe nazaalibwa. Alright mikwano nvuddeyo okuba nti bibadde bingi ku nsonga za Bruno ne Enid. Okuva Enid bwe yavaayo nantuma nkole surprise y'omuntu gwayita omwami we omubwati Bruno ke. Bana ebibadde bingi ne bituuka nange ne bimpitirirako. Manyi bwe bimpitirirako ngambireeta eri eggwanga, ngambireeta eri abantu. Ayayayaya. Enzino rekoda njagala zikutuukire kangubuuze mbwa gwe musiru gwe ne pasita wo byokose bino ayinza kubiikiriza maaso ka Mukama. Ekisooka oli malayo mu maaso ka Mukama. Ekyokubiri oli mwenzi mu maaso ka Mukama. Ekyokusatu weetunda. Ekyokunya oli kimalayo ekisembayo kino kye tulaba bano baba abajja ne beetundira ku social media. Ndi mu kiyumba naye ate zange senkola zimalirira kumanya kituleetedde n'ebisiiraani kumanya neffe twagenzeeyo waggulu ne tukubamu ennyimba. Natuuka n'essimu ne freezinga messages. Abantu olwalaba bati video njanga okaza kukola eyo muno ekwanira abasiize sintampa ntebukuuse lazima kwanza kudirika n'obutwazo kababuto Bruno kani serebu nazo muso abakazi ba mu Rwanda bana ba dokita bari ya University Makerere bakusoma obusawo ba mu Rwanda nkiwe munondo ngagaba otamakozesa simu ogirugoho ana okhendera iswarize uri nyina w'abana ebitakwiza kurugaho n'umwana nabwo arukuraga akaranga ibintu byona nokozesa simu mangu nosindika message munogiro otamasimu girugoho aza khendera kozire nsobi nebayikira mu ssimu ensi eno bannange timumanya mura chonga kanawurire yaja iziti muno wishaka iziti shaka choka timumanya na Bruno ke surprise mbwa mwagala mbabere mukazi we ngatamulabangako tebogerangako na surprising olaba kadamu bali nebuuka ku mitwe nyowe mura ndekana inedi na Bruno ke ensi eno yo girabe edduka naye nga bannange mwebale kulaba show naawe atagiraba ddayo girabe bwe yali tokomentinga nga tomaze kulaba byali bita. You know some people mmanyi okugwira ebintu gye bisembera oli naakomentinga ntamaze kwetegereza nakwebuuza kivuddewa. Naye nga mu byonna mwana muwala Enid yantumye oba messages zampereza aŋŋamba Shifa siri mulalu nyamba onjogerereko eri abantu nsuubira naawe nga njogera naawe the first time towandabako nti ndi muguwa ddalu obwongo bwange bukola
kubanga bambi yaŋŋambye nyina bannange babadde mikwano gyange nga tuli nabo mu WhatsApp groups ezimu ez'enjawulo banjajinga baŋŋamba nagwe eddalu inidi watabuka inidi weefuula omulokole inidi kino inidi kiri bambi bibadde bingi naye ye alayira ayongera okulayira n'agashifa ebigambo byange bye nayogera sibisazaamu ate sejjusa kuba nze nayivaayo nenjogera ekindi ku mutima. Lwaki navaayo nze mwagambe ekituufu nti mwagala kyali bwekiti yali yakayamba mwana mulenzi n'avaayo ng'akuze eki nze nali mulaba bulijjo naye neŋŋamba nensirika naye kati mwana mulenzi ono yankolera olunaku ng'oggyeko biri bye yali ng'agamba nti nze sifayo oba mukazi azadde kuba tazaddeeko ebyo saabitwala nnyo nga kikulu naye olwa Oscar yavaayo n'amutaagatabula eri ensi ate aba Oscar olulwe terunaaku kubanga olugwerera ne wayingiramu ekyokufiibwa abakazi baavuma Bruno. Nze nina neka audio omukazi bwe yamugambira nti olaba wasobodde okuleka mukazi wo n'afa yamuvuma ebigambo bya njawulo nze nensirika abantu bonna ne bamugirayo enjala mu kaseera akaziba ako we bablockingira Facebook ye ne mulaba ng'alajjana yali alajjana ku lwa esente ze ez'oluyimba n'agamba bannange nze abantu bano nze tebansaabinga ku weekend okwagala kukakase nti nze ndudde nga mufolowinga kati abantu bano ne batandika omumutaaginga ne banga bamwogerako ne boogera kino n'avaayo nina ne ka vidiyo yavaayo ne yeebuuza kunagala amazima amatuufu nze munange ne Farida bwe baŋŋamba simwagala oli ayina bbaawe amazima gali nti simwagala bamugamba ojja kwekoza bamutwalira awo n'aganza amazima gali nti baba bamutwale nze simwagala ndinze muntu mutuufu alijja gye ndi nga ye future wife wange. Nafuna ekirowoozo ekigamba nti okwagala okugyawo obulimba bwonna gano ge mazima kati nkubuulira amazima kuba nze Bruno saabadde nakigendererwa kyakumulumya kubanga mwagala ne ŋŋamba omwana ono kyeŋŋenda omumukolera ŋŋenda kunoonya Shifa mubuulire ekyenjagala tusobole okuggyayo erinnya liri ebbi kubanga ligenda kutta abawagizi be ligenda kutta omulimu gwe kubanga aba social medias baavaayo ne boogera ebisongovu ku mikutu egy'enjawulo ne boogera ne ŋŋamba nze ŋŋenda kuvaayo kuba tammanyi ate siri ku social media sigenda namusindikira message nze ŋŋenda sindika bubaka bwange kuyitira eri Shifa tusanguleyo erinnya liri asooka amalize ekizibu ky'okufiirwa kubanga akyali mu kunyolwa ku lwa maama w'omwana we ate n'omuyaga guno guli masikati gano ne ŋŋamba kanveeyo nyimirire naye kuba nze mwagala ne nga kanyimirire naye muyaga guno nja musurprisinga ng'okumukulisa omwaka mukulisa okuba nti byabadde ayitamu amanye nti waliyo abantu abamwagala newankubadde wabaawo ababa bamuyimiridde bamwekise mu maaso kubanga era Katonda ateekawo bamalayika otukuuma nenga nja kuvaayo nze nyimirirewo ku lulwe naye njala nkubuulire mwana mulenzi ono aliko eki oba nkiyite ntya nze kyekigambo kyange kyengenda okugamba olunaku lwe nali ngenda osindika ssente gano ge mazima waagolokoka omuyaga gusirabangako omuyaga gwagolokoka mukama wange omukadde ne yeekyanga nagala tewali genda mu banka tewali kunvuga mu motoka kugenda mu banka lwaki ngenda mu banka ngenda kukolayo ki n'atabuka n'anvuma ebyawa newa jjukira enkeera olw'egulo waalwo
before nga tetunagenda sindika sente nali wazisindika ne beetooloola bwe batyo era ne bigweraawo paka ku lunaku olwo nga ngenda sindika sente nasiiba dry ne ngamba kino kiggwa leero sitaani agezaako kuziyiza ekizaaliddwa mu nsi ate agezaako kuziyiza kyeŋŋenda okudifendinga nga mukama wange yesu towangulwangako nina kuwangula mu kino nsindike sente zigende zikole ekyo kye zirina okukola mukwano nalwana olutalo lwesirabanga nako mmanyi okubanga alwana n'ekizikiza naye nakkiriza nti okukkiriza kwenina eri mukama ngenda kuwangula era ngenda tuuka ku buwanguzi kigenda tuukirira nasirikirira paka mukama wange weyajja nangamba tugende mu banka nitugenda mu banka nensindika sente naye wenavaayo enkeera waalwo nga naakava kusindika sente nga nasuze nkusindikidde sente bw'oba ojjukira bulungi bw'okebera mu audios ze nakusindikira olw'omusajja lweyangoba okumukwata ate nankuba emiggo emizibu nantuga nangamba omwana otya n'agwa mwanyina mu bulago naye namutuga olw'okubeera anoonya nze paka lwe yangwikiriza n'alyoka nkuba nantugaatuga nange akankutte bakozi e Uganda ng'ofudde so munnange nasaddaaka obulamu bwange olw'ekyo kyenjagala siwuliramu nti kuba nti nswadde kuba buli omu angamba waswadde eri ensi kiki kye nakoze nasse muntu kuba nze nzijjukira ne ku gurupu waliwo yaŋŋamba nti oswadde gwoyagala ebbuluno simanyimu ababadde musabirira mukazi waffe mutwala omusajja nze mukazi we era kyansonyiwe nze simumanyi era n'akowoola Bruno K namugamba mwami wange munnange baayo otaase erinnya lyange kubanga erinnya lyange lifa jangu otaase laavu yange bannange nze simanyi mpulidde bingi naye katusooke tubateereyo awo ebyagwawo immediately ng'abantu bakalaba show ne messages ezimu kuzaaweerezebwa mwana muwala inidi pressure ne bamuteekako pressure ye ng'agamba ndi mugumu I'm not scared and I don't care ku kintu kyonna nze nayogedde kyenjagala ne kimva ku mutima n'empewuka kifa munnange wasiibye otya maama kuliko amazaalibwa mukwano nsonyiwa okusumbuwa ku mazaalibwa ago newe bale kuzaalibwa nsanyukidde wamu naawe newankubadde muyaga leero gwasiibye gunsuuba gunzize eno neeri naye mukama yeebazibwe kubanga taata akutuusiza ku lunaku olw'amazaalibwa nkuyozaayoza kulikira ddala era ne mukwano gwaffe akulikira eddala munange Facebook baagizizaako amazanagi n'awangula ekitiibwa kya mukama ndabye nga banvuma abaana bayingidde minibox yange nga banvuma nga bangamba nze neeyitaki okulaba nti njogera ne serebu naye kati kankubuuze Linda oyo omusajja oyo oli ku serebu alemu abaserebu banne golaba oyinza okwagala okujjako naawe nga teweetunuddeemu kulaba newali badde nga naawe ngolaba alemagona ne baserebu banne life ya serebu Linda tojja gisobola ojja kaabira amaziga gaabwe abasajja bave kuba babeera mulayimulayiti ayagala bintu bya showbiz mba tojja musobola bwenoonya yakwenenoonya sente naye bwojja kudda ku oyo Bruno ayagala babali bakazi ba Farida ate ngolaba ne ba Farida gwe akolanya okugumirako ku basajja abakutegeera bano bwotobana n'abasajja balina kubeera muziramu limelight byakwebeeramu ate nga alina okwagala omuntu nga ye nga kilaasi ye ddala kilaasi eyo wakati gwe omanyi bantu mukyawa amazima oli bwagamba amazima olwawo bida mulira wano Sekadaama bwe yayogedde nze saamufera erinnya olwayingira mu nnyumba erinnya eryange erya ini neribalema kalalewo ne bampa erinnya erya Linda
nange erinnya nendikiriza katono yayingira minibox yange nga nkwana nga tamanyi kyakwana nange nemugamba munanze bampitalinda era netukitambulizaawo nti nze linda netukita naye ye bino byebigambo biri ono naye Kadaama ali eno Sekadaama nyine byebigambo ebya byonna ebigambo ebifaanagana ng'ebyona nze kifaananyi omwana kati ye omuntu bw'aba nga ntaapinze nanvuma onanjerega nze siina buzibu kyenakoze tewaliwo ekiina musango tewali kooti gyegamba nti ini yakoze musango teri nayogedde kyenabadde mpulira ekyo nenkita kubanga zimu nankubira nepimu nangamba katula nti waswadde wayonoonye ekitiibwa kyo n'abandikwagadde kati nabo bakutya bamanyi nti ki yenna gwoyagala mbadde nteesa omusajja muveeko kola sente ezolabeere baanabo ewe Bruno mwesonyiwe kwekyo kawabe Katonda kabe ki kyekutoomanyi tekisoboka yadde nti biri mu Katonda n'oba oli mulogo kwenkanawa n'oba nga si Katonda n'oba nga ologa kwenkanawa ewe Bruno ali mu levo z'abawala bano myaka 2 kuba naye tanneetegeera tamanyi waagwa ndowooza omulaba ebintu bye byamalala tosobola musobola tokobeeremu n'amagezi omuntu ogw'omuntu wa ddiini mubeera ng'omuntu osaba n'omutima gwo gwonna gwonna ng'okkiriza mu Katonda buli kyokola Katonda akulagira mu kirooto era omuntu abeera mutuufu Katonda akulagira mu kirooto n'otegeera tono omuntu gwengenda naye mukyamu oba si mukyamu nze ndi mulokole nga ggwe olina okubeera n'amagezi kitegeera love at first sight ekola. I don't believe in all things ebeera mu social media nobikkiriza nti bituufu. Oyinza ba na secret admirer somewhere in Uganda kati gwe omusimanyi omwaka gumu ng'osigaze n'emyezi ng'ebiri onaamusanga awala ameka bamulwanira eyo awameka bamukubira amasimu abamusindikira message bamutextinga bangi embaga gyagendamu performinga stage yagendamu performinga asanga abakazi bangi abali beautiful bali more beautiful than you. N'olwekyo n'ebirala n'okoma byogera mu public wakati saa zino kale kangame saa zino olinga serebu kati wakati oli well known bakumanyi era unatuka ku airport bajja kuba bakumanyi from there ate omuyayo ajja kulya sente za kuleka tutandika regretting kukyera emyaka 2 okuba kinyumba si kyangu mwana wange tena n'olekera omuntu n'alya sente zo we bati nga yana already na sente ze soko jukira abaana agolesa mabega bali bulungi bali kulya bulungi olyoko weteka ku muntu kuse omutani omwana naye yekolera sente ku anana sente akusinga ngati go sente za Kadamu 1000 sente tetewera na mtwalo kyenda eri ku 75 ogikyusa za Uganda kale zo sente sola comparing na abakola ku TV nga bafarida abo baserebu abali Uganda ba meeting ku stage banje lile dala Bruno keke akirire dala amatire akirire ddala ono yamanyira mawungu ono yamanyira kwekwanira basajja kino kimawungu kyenyine batangi buli gyona logedde nerooza ndi banyoba omuntu alimu amakulu naye naye nagenza kutunuulira ku musoso wangiro gwenyine kwa guno ku mawungu gwenyine mwana muto gwe bagamba mukazi omukulu ebyambabazi tetukyalina kyakukola singa yatwebuuzaako nga tanakikola osanga teyandikikoze kubanga answers zonna ndaba ziraga nti teyandikikoze okitegeera naye kakati engeri gye yakikola yo kyali kyakukola ekitegeera n'embabazi naye muli mutima akimanyi ate siyandabadde musajja mulala nze bye boogera ebya Kakande amazima amatuufu Kakande simumanyi sisabirangako mu kyaki ya Kakande ate sigendanga naye mwenyine musajja tamumanyi bannanga obulimba bukeera n'amazima gabusooka nze ebyo sibimanyi siina kyemanyi bampayiriza
olw'obujja n'obusungu omusajja mumwagala naye mumwagale nga temunvuma. Bwatyo Inidi n'aŋŋamba nze Shifa abamu nkimanyi kibaluma mulimu abalumwa nga beegwanyiza omusajja wange naye nga bannwanisa bagamba olw'okubanga Inidi Kadaama amufuna atya tekisoboka. Inidi nze mpagira ggwe era ndi ku sayidi yo nange bwe nnaabanga omusajja mulabye ali eyo n'ankuba nja kumulumba era mumugambe nze nkuwagira w'okutte tota ky'oyagala okimanyi oli muntu mukulu weesalirawo byokulabira abasajja n'ebyokulinda batukwana ebyali byadda. N'aŋŋamba ye kennyini nti abamu kyekyo ekibaluma n'aŋŋamba ate abasajja abamu kibaluma lwa nsonga baali nga mu inbox yange kati baalabye nga mbataddeko embooko fire ne kibaluma nnyo. N'aŋŋamba balumwa lwekyo kubanga banninamu feeling abamu bajjanga mu inbox yange kati bali mu kuyomba ne bagamba gwe Kadaama towabwa Kadaama bo kitiibwa banange ne Kadaama abamuntu. Bane Inidi Mbabazi watuswazizza nnyo kulw'olukusi yakuyingidde mu bwongo kyekigenda mu maaso. Bane watuswazizza nnyo watuswazizza. Bulunoke wamuwidde ebigambo bye yazzeemu. Owayi kanyongera okweteguusa nga ku luno munaaleeta nnyonyi na mmotoka. My lord, I wonder. Wamuwulidde kyemmanyi wabadde waggweredde n'oggwerera ddala. Gakulemye kukolera famire yo n'okolera ebyakuleeta Saudi ebirubirwa byo n'obimaliriza. Oli mu Bulunoke. Bulunoke ajja kulira obusente bwo wejjusa ekyali kikuleese Saudi okukola. Kankubuulire. Bye bagamba nti nze najja ku kyeyo sente zonna nzikolera Buluno Kigundu. Ago si mazima. Olw'ensonga nti nze mmanyi kyenkola. Ate okugula obuguzi ke kiba tekitegeeza nti nakute sente zange zonna zenkola ekyeyo nti bulijjo gwensibwa. Bannange njagala kutereeza ensonga eno mulekeko ono n'erinnya ly'omwana. N'aŋŋamba abasinga bammazeemu amaanyi nga baŋŋamba nti alina omukyala omu akola ku TV gw'ayagala ne baŋŋamba mbu neesiba ku mwana we naye olwedde omwana we yafuna dda maama. N'agamba n'okugamba mbu baamulumiriza nnyo statement eri Bruno we yagambye omwana alina maama. Afterwards n'agamba nti omwana alina bamaama alina mikwano gyange. Amina omuzadde omukyala. She has a lot of people, her aunties, abakyala jjajjaawo omukyala, bombi we bali bajjajjaawo abakyala, alina emikwano gyange bonna bamaama be mu bulamu bwe. So she has mother figures in her life. Yes. Kati nakyakitegedde Inidi. Naye nze kansuubire nze alese surprise tonyigidde bamanyi okunyigira eyo. Nze sinyize njokedde mazima like I welcome friends. N'aŋŋamba nze sitidde nze wendi mulinze. Nze bye tebinkwatako tebindya. Oba mbeerawo nga n'oli waali oba waali oba taliwo nze saagala kumanya. Omusajja ajja osalawo kufa ababiri ani gw'ayagala. Ayagala ekyo njagala Kigundu saagala Bulunoke. Bulunoke yoyo wa mawulire gwe mugamba mbu ayagala gundi mbu yakola kino mbu yakola kiri ye n'agamba ayagala Kigundu ono atali mu mawulire. Kambateere yawo bye boogera sibitegeera gye biva kuba nze Farida simuyinaako buzibu. Ate n'ekyokubiri nze bwe nabadde nsindika surprise saabadde ku bya Farida nze tebinkwatako soba social medias naba social in-laws bye boogera naye buli omu aba n'ensonga ze naye nze nakoze kye nakoze kyawudde. Ogenda kulabira omwana wa Bulunoke bagambye omwana wa Bulunoke anoonya bamulabirira. Omwana wa Bulunoke anoonya bamulabirira bagambye. Farida nakazi bw'oba omulaba omuyita muganda wa Bulunoke. Bw'oba omulaba omuyita muganda wa Bulunoke mpozi ng'oli muzibe tolina ky'olaba. Ekyenjagala okwogera ku kya Farida nakazi we baleke kumwonoonera obufumu. Omukazi yagala naga nti ye ayina bbaawe era n'agamba nti ye Bruno amulaba nga mutabani we. Ne boogera eri ensi nti bo tebeeyagala just they are friends. Olina mukazi mukulu mulekerawo otuswazaswaza. Nazzikuna abakazi nga twekwanira abasajja kale ekintu ekyo kyannumye. Nazzikuna abakazi nga twekwanira abasajja watuswazizza nnyo kankubuulire. Nze bye tebinkwatako tebindya. Omusajja ajja osalawo kufa ababiri ani gw'ayagala kubanga omukazi bamwonoonera erinnya n'okutta omulimu gwe. Kati nze munange siringiza bitankwatako. Kola ssente zo laava ejja kunoonya nze kankubuulire. Kola ssente zo osirike kya
lava ejja kunoonya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansuubira oli bulungi Shifa. Kaakati nze njagadde commentinga ku birowoozo bye batadde ku mwana muwala Enedi. Waggulu awo nkuweereza obwo bujulizi ffe bwe tuyina mu ddiini yaffe Busiraamu obulaga nti tekiyina buzibu omuntu okuvaayo n'ayatulira omuntu nti waayi nkwegombye oba nkwetaaga mu bulamu bwange ng'omwami nga taata w'abaana bange be nnaafuna mu maaso tetukiinaamu bwa haraamu. Bane watuswazizza mbabazi watuswazizza oveeyo twetondere ogenda bulunokke wabuliddwa ssente gy'oziteeka kyaliko ku mbaka waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe kiba nga kyasobola okutuuka ku mbaka wa Allah naye ate olufa abantu. Nze view yange ku nsonga eyo eri nti Enedi talina bukyamu bwe yakoze n'olwekyo abantu abamunenya nti yakoze bubi yakoze biki tebalina kumanya. Naye ne bw'onoogenda wa sheiki agenda kugamba nti Enedi kye yakoze si musango era waddembe Brunoke okusalawo ye nga ye kubafa obufumbo tubala nti eba mutual agreement eri abantu ababiri. Enedi yatuusizza obubaka bwe kati tuba tulinda obubaka bwa Bruno bwakkiriza walillahi alhamdu. Then Bruno bwagaana neera naye Enedi alina okukkiriza ansi beevudde eri n'atawakkala nayo lilla n'amanya nti oba owaayi ansa gye mbadde nsuubira si yeze naye Allah bw'ati bwakoze eki bwageze oba Katonda bw'ati bwageze nga ye bw'asaba mu ddiini ye. Kyekyo nti patisi zombi alina okuzikkiriza nti either wajja kuvaayo ansi entuufu efevaringa gy'ali oba ansi tagenda kufevaringa gy'ali nedda ate nga naye alina okugumiikiriza nayo asigale nga yeegayirira Katonda we amufunira omuntu oyo anaamwagala okwagala okwannamaddala. Nabwe kityo nze kyo kyembadde njagadde okusharingako ku eyo vyu naye nga bambi bamuleke talina musango gwe yakoze tusigale just nga tumusabira nti Allah amusaasire bw'abanga y'oyo ng'obulungi bwe buli mu oyo era nga gwe yamutondera ajja kumumuwa era bw'abanga si yeye amumuggyeko mu birowoozo bye mu mbeera esinga okuba ennungi. Enedi mbabazi watuswazizza nnyo ate oleka olina weewaffe embalala watuswazizza abanyankole twekwanda basajja naawe tetwekwanda basajja watuswazizza nnyo mazima ate ndishuwa ebintu bye wasindisa aga Katonda mu ggulu Brunoke teyakutteko na kimu. Kyemmanyi buuza Shifa omubuuze bulungi nnyo oba Brunoke yatutteko n'ekimu n'engeri gye yazzeemu yokka yandaze embuno wabula naye ate bakadama kati ekintu mukitadde ku level ndala mukitadde ku level ndala bannange. Enedi mbabazi watuswazizza nze neewuunyiza bannazikuna abakazi twekwanira abasajja bannange nedda. Sigambye nti ngamba Enedi kye yakoze kirungi ate sigamba nti Enedi kye yakoze kibi kozi nze siri mu place ejajenga abantu kubanga ffenna tuyina ebizibu byaffe tuyina ensobi zaffe tuyina we tukyamira tuyina we tusobeza. No one is perfect. Kati nze Shifa kwanga bwe nayogera mujja gamba Shifa wagira oli okuba yali kirayanti yamuwa ssente bla bla and all that. Nedda mukwano nze Shifa siina maanyi siri mu place siina buyinza bujajinga abantu kozi nagenda okukola surprise eyo twali tuludde ebbanga ng'agiŋŋamba
natuuka n'okumbeerako kwabasinga mwaŋŋamba Shifa lwaki omwana tewamugamba bwoti lwaki tewakola bwoti so nga nammwe mwenaye mujja mu inbox yange mwenna abali eyo nze sisosola mbw ate ono antumye eno ate ye munnange olw'okuba ali bw'ati olw'okuba akola mulimu bwe guti nze sisosola muntu yenna ate siri mu place ya kujajinga muntu yenna kuba buli muntu aba n'ensonga ze ndi muntu awuliriza buli muntu so ye Inidi abagamba ebizibu byammwe n'ebibaluma abasinga abimanyi that's why bye muli mukola oba bye mumuvuma tebimuluma ne mufuba nnyo okuba mbu screenshot yonna gye bamupostinze bwe mugamba mukyala serebu baserebu tebasoboka baserebu babi nnyo weteeke mu grade n'agamba Shifa nze sifuddeyo seenyooma nampeereza n'obufaananyi n'agamba waliwo nno oli gwe kiruma olw'okuba namugaana naŋŋamba akake kafaananyi koolabye okuwaayo akasiiwuufu naŋŋamba Shifa teekayo ku bifaananyi byange oba biteekewo bipostinge biweereze ne Bruno K andabe kuba baŋŋambye nga bwe muwadde akafaananyi akasinga obusiiwuufu producer tuteereyokko tubeere nga tetweyongerayo mu maaso omwami wange omulungi wasiibye otya olunaku olukuyisiza lutya kansuubire nti oli bulungi nanyini nze nanyini bulamu bwange atawankanya ebirowoozo byange andeetera essanyu mu mutima gwange gwentunulako nempulira nga mutuufu omutima gwange gusanyuse omwami wange Bruno Kigundu nanyini mutima gwange nanyini nze oli otya mukwano munnange nkusaba oyogereko nange nali sinoonya bunoonya bintu wabula nali nnoonya mutima gwo kubanga nali nnoonya asobola okubeera mukwano gwange nali nnoonya ekitundutundu ekibula ku nze era nakizuula nti gwe ekitundutundu ekyali kyawagulwa ku bulamu bwange gwe nanyini mutima gwange atawankanya ebirowoozo byange nanyini bulamu bwange nanyini nze era nkwagala okukamala buno bwebubaka bwenkuweereza akawungezi kaleero ngezezaako okushutinga vidiyo naye kamera yange efunyemu obuzibu naye nsazeewo nkozesa omukutu bwe guti kano ke kayimba kenkuweereza nankubadde nze simanyi kuyimba naye byenyimbyemu era byebinjagaza oluyimba luno era bwe bubaka bwenkuwadde ekigambo laavu kinyuma mwembi nga mwetegeera tekigambo laavu kinyuma nga mwembi mwetegeera akwata empola namala nenfuna abeepanka mbalese ku bitala nga bawunse mwana mulenzi ye nakutegeera kale tebakusumbuwa nga bebi siriiwo tibambi nze mulina omulungi bambi Thank you. Wetuli nnyo. abakubira obusimu abasindika bu message mukwano tubagambe nti bebi waffe awumuddeko kalaavu kaafe akato tukakumye nga bebi omuwere abantu bambe tubagambe nti bebi waffe awumuddeko mmanyi nti bangamba nti siri radio naye nze nina okukkiriza kunene nti ojja kunjagala kubanga nkwagala webale kunjagala webale kwagala kufuka mukwano gwange akuwa omukisa mukama sulava bwatyo Inidi yeeyongedde okugamba nti abasinga mwagambye alina ebizibu ku mulimu gwe tamanyi nnaku ye ne gyakola mugenda mugobesa oba bagenda mugoba kubanga ali mu katwewungu mu mutwe nze Shifa nkutuma otuuse obubaka bwange eri ensojja y'obulimba bwe batadde ku linnya lyange kubanga nze ndi innocent siina kyembimanyiko bye banjogerako ne bakama bange banjagala basazeewo tutuule ku meeza ne baneetondera so kati baboogera nze bibogera sibimanyi kati buno bwe bubaka kubanga njagala bugende n'eri Optimal Company esobole obiraba etegeere amazima kubanga batusindika eno olumala otulyako ssente
ne batuleka tebatufollowinga. Nagenda e Madina, omukazi yankuba ecupa ku mutwe ne banziza ku ofiisi nemala omwezi mulamba. Assalamu alaikum. Same ana kalam so anti my room, my home. Okay, anytime problem call me. Okay, Linda, I will check. Is 1 month, 2 months checking is good or no? Okay, I am sorry. Linda, أنا معلوم. Now call me. Anwar, I call me. I will come back tomorrow, inshallah. Now in outside for Saudi Arabia. Now in Kuwait City. Tomorrow I will come, inshallah. I will task with the Abdullah. This is not good. This is Abdullah crazy. This is not good, Abdullah. I will check with my father after call me, inshallah. Linda, now I am in police. After come, inshallah, after 2 hours or 3 hours, I have a seat with me. After I check what's the problem for all the gather. Okay, please. Now I went outside for police. Is too much problem. Another subject. After finish the subject, my police come, inshallah, after 2 hours, 3 hours. Girgir sawa inshallah. Kubanga njagala cleaninga linnya lyange bagambye nti nze ndi mulimba ngenda kuletera kampuni yandeeta ekizibu. Buno bwe bujulizi n'obukakafu eri ebintu ebibadde nga bitambula era byatuuka mu kiseera kino before nga surprise tenatuuka n'ebyabawo nga surprise emaze okufuluma. Kati bano obujja bwe bubaluma era njagala onyambe ompisiza obubaka buno. Ekyokufulumya surprise yange tekitegeeza nti nabadde ntamidde ku mwenge. Ekinteresa obujulizi kye kino. Wano wakulaga essaawa ze kyatuukako yayase zaali ssaawa 4 dakiika emu yayase essaniya nga mutwalidde caayi oyo eyankuba. Byali birudde nga bibaawo naye ku buno musajja tamanyi bulungi Oluzungu yambuuza ani akoze kino, kiri ku maama oba muganda wange. Inidi kankubuulireko kino, mbadde nakusiriikiridde naye olaba oyo Oliver tukwatagana. Era awo wabaawo keesi y'omwana oyo yenna tolowooza mbu nno gwe tusoose okukolako. Owabaawo keesi y'omwana oyo yonna kuba yasinga mu kintu kino ayambye abaana bangi. Era awo wampeereza audio nga nzimuforwardingira nga mugamba munnaye wano tukoze tutya. Nti sooka wano osirikemu kola booti omusajja mu contacting booti era twatuuliranga wamu okusalira amagezi. Naye ekyatujja enviiri ku mutwe y'ekyo Inidi kye wakoze tonnenya kyekyo. Ate n'ekirala omuntu gwe nabadde nkolagana naye yabadde ku social media era abeerako bulijjo okimanyi oba okitegeera. Mukwano gwange nnyo nsobola n'okulaga message bulijjo ze tunyumya era akwasaganya ensonga z'abankuba kyeyo. So bulijjo keesi yo y'amaanyi nali sisobola kola ki jigira kubanga tetusoose kukola kugwe wekka. Naye ekyamunyiizizza kyekyo. Ekyamunyiizizza kuba nange yabadde aluntwaliramu. Ekyamunyiizizza kyekyo. Inidi kye wakoze tekiriiyo. Inidi mwana wa taata kye wakoze tekiriiyo. Kubanga yabadde tasobola kugumiikiriza ate yabadde tasobola kujja mu inbox yo oba okitegeera. Era olwamuwadde era yaŋŋambye namulemeddeko infact ne mugamba bannange Oliver yamba omwana ono olabe kyengeri gyadde Uganda. Abuuza ebibuuzo naŋŋamba mpa ku bifaananyi bye saakidati we naabiwa kampani bajja kumutegeera mangu. Kwe kugamba munoleeta ebifaananyi oba okitegeera. Kwe kugira ebifaananyi. Naye nze munnange era saamunenyeza nakuteeka gwamanyi bye wakoze. Gwamanyi bye weekoze gundi Inidi. Saamunenyeza nakuteeka kubanga nange nabadde nanyiiza edda. Oba okitegeera nabadde nanyiiza edda babindaze ne babinsindikira. Oba okitegeera. Naye ndowooza audio ziwulidde audio ze zaapuleyinze.
Tagambye nti nno mu nju gy'oli mutobonaabona. Agambye sente zo ezikubonyaabonya z'ojja mu musaayi n'ozizza bintu ebyekisiru ebyo initi gye wakoze gye kiri oba tikiriiyo. Yeekwanira Bruno Komuyimbi yagize ono demu akola ku Baba TV bamita Hope Shifa Nakawunbe akola program gye bayita Surprise Your Loved One nga yeegayirira gundi ani n'awa Nakawunbe ebimuli n'amuwa keeke eba n'ensimbi enkalu azwe Bruno Kembo amwagala mbwayagala kwera mukyala we mbwalabirira omwana kyokka ali ku selebu. Mwana mawala muzijeyo mu Kamoli naye mugamba mutya anti olulabye ekifaananyi kino nengenda ku gundi ku peegi yono onayadde abikola ki wano omwabijje wano nenkeberayo oyo mwana ndaba yigundi yani mumuyitaani erinnya lye ndyerabidde ndudde omuwuliza nasomba okwogera naye ebiseera ebyo bakama beeri bali bamuvuga sipiidi naye ndudde omuwuliza akyalimu mu guruupu bananga ajja atubuuzeeko bya 22 ngaakutandikidde mu maanyi. Olina ku namba ya WhatsApp oginsindiki. By the way nga tujje eno twasigalamu babiri mu mmotoka nga bala bonna bagenze nze ne baninyisa bbaasi akagendo paka eno gyendi naye oba ne bamutwala te sayidi zaawa twasigalamu babiri nga bonna bagenze. Okitegera olina ku namba ya WhatsApp ayinza okuba yakozesezza emitwalo nga kangambe nga 5 oba mmeka ogenda bali mu owino n'osuubulamu n'engoye okitegere n'ofuna wooziyiwa okitegera n'ozitunda. Nange munzijeeyo bannange inidi yeekwanira omusajja kyokka embeera gy'ayitamu wano eno byabadde ng'ayogera kumbe sente yeeno ogikwata ogiwa omusajja omusuprising. Ndabye ku TikTok Bruno ng'akutte banange Mukama Katonda wange Jesus. Inidi mwali mu guruupu muno banange mugamba ajja atubuuzeeko bannamwe temutudde nange olugambo lubeera ku smartphone banene social media ne smartphone yagikola yakola lugambo babadde ku YouTube nakirabyeko nga kyakagirabo kiti ku Facebook nga babitaddeyo dda bannange okimanyi nti social media lugambo smartphone ne social media lugambo lwerere tebalina kirala ki oleka omwana surprising munne mbadde ki ayiwe oba jala ali bulungi nidi tonsesa naye wakyekoze bambi bulijjo nfiiringa sore nnyo ku nsonga zo naye babawanda z'embugwe teweerumirirwa kiki kyewabadde oyagala Aki Bruno ke wali muwadde surprise oba okitegeera wali muwadde surprise n'otateekako gagambo ge wataddeko mbunzi omu bw'ati wadiba wali muwadde surprise n'omugamba munaye nze faaniwo kiri bwe kiti ndi Saudi Arabia nsazeemu ku surprising nekiggwera awo naye agagambo ge wataddeko ensi yakutegedde eyo surprise terina weetaatuuse era naffe yatutuuseeko bunnambiro nti ndi munnanfuusi. Njagala kibalumye mukwano nywezaawo okutetotta nze ndi mwetegefu tulumye abayaayi ebyo bye birumye abayaayi. Inidi ebyo byonna bivuddemu inidi nabivuddemu oba oti ofaanana. I don't deal with such people. Sikolagana n'abantu bafaanana nga mmwe inidi. Bawalamu embabuulira buli eyayogedde ku linnya lyange talowooza nti alwana nange alwana ne Katonda. Mukama agenda basasula mbasabira mukisa. Njala mbabuulire nti bye mukola muyinza okuba mulowooza nti mulwana nange temulwana nange. N'abaana b'abaana bamwe tebalira bamukisa kubanga nze bye munjogerako sibimanyi ate ne Kakande simumanyi.
wabula Bruno yabaluma. Kati muddidde olw'okuba nti alina WhatsApp group mwali ey'abanno bakola nabo ne muddira ekyo ne mukiteeka against her. Yes, yafunako obuzibu ate nga n'agamba mu WhatsApp group eyo mwenna musharingamu ebizibu byammwe bye musanga ku mirimu gyammwe. Kati mukigasse ne kino ate nga kiri kyaliwo dda. Ono eyayagadde okwonoona erinnya lyange busungu bwe bumuluma olw'ensonga nti yavuddeyo kubanga nabo omusajja bamwagala. Nze siina buzibu kubanga muganda w'ono gwagamba nti yamusindikidde ebifaananyi tukola ffenna awaka mu nnyumba akola wa mutabani wa mukama wange era ye muntu amanyi byempitamu lwakuba nti audio ezimu nazisangula we yaŋŋambira nti akantu ako kabi nnyo kasobola n'okufumita akambe ne kakutta singa audio saagisangula mbadde ngenda gikusindikira naye lwakuba nti nagisangula naye buno bwe bujulizi obulaga mu mbeera mu maka gye mbadde mpitamu era n'obujulizi obulaga nti mukama wange akimanyi nti muganda we ne maama babadde nga bantunya. Bambi ng'alabye oyo omuwala naye yeebereremu asse ebikola wansi akole buli kimu kyonna agambe siddamu kwata ku kyakkola bwe muba mumanyi maama wammwe muyisa bubi sigenda kuddamu mukwatako munzize ku ofiisi sijja musobola. Nze bannange nadivelopinga ennaku zino omutima bannange lwaki oyo omuwala teyeebereramu omukazi oyo ajja kugenda yeekola ebisingawo bamukube kirindi ajja genda yeekola ebintu byeyeekoze afunire awo obuzibu bagambe nti nno yamusa oba yakoze atya abo abatalinamu wadde akategeera kuwuliriza bakola batya. Yeebereremu agaane abeerewo nga talina kyakoze bagamba oba munkola ki mmwe abamanyi oba kufa akanfiire wano mu nnyumba yammwe naye sigenda kuddamu kukola munzize ku ofiisi. Nze mbadde nteesa nti kkiriza abantu abo babakugaba mu nnyumba endala naye ng'obatera wakakakulizo ng'obagamba nti nze ntambulira ku kontrakiti yange weggwerako mba nzira waka kino ky'oŋŋambye okukola ngenda kikola naye mbadde nsuggestinga nti oba kyandibadde beta nga toli eno n'okikolako ng'oli waka okitegeera abo bagambe bwemuba mungabe mu nju naye nga nze ntambulira kontrakiti yange weggwerako nzira waka. Ndowooza mbukuweereza kati nkusaba okozesa omukutu omunene kubanga bantagudde olw'ensonga nti navuddeyo ne Shifa kubanga ndabya nsindikidde akafaananyi navuddeyo ne Shifa bwe tugenda surprisinga Bruno. Mu ntegeka yange temwalimu kyakuba nti nziraka kubanga nze nakola surprise nga simanyi nti bino byonna bigenda kubaawo ate byenzize mpitamu bye bingi niye we nagezaako okwogera nabo tebanziramu tebankubira. Surprise yange singa teyafulumye negenda ku mukutu buno obusungu bwonna tebandibugye naye balina obujja ne jealousy kati nze ebyo tebindya. Nze nakoze kino abadde njagala kyawedde kuba esente nze nzikola nze ndi mugumu kuba saazibbye nze sibba nkozeseza mikono gyange ate nenkola ekyo kinnyumira era nze Shifa siina we nina kutya kwonna wabula kyensaba Bruno aveeyo ayogereko nange ate nsaba obubaka bwange buno nga bwe mbikusindikidde bino ebisembyeyo ebikwatagana n'omulimu gwange obiteeke ku social media abantu bajjewo okwonoona amanya g'abantu okuyitira mu bulimba kubanga abantu balina enkwe. Era nampeereza obubaka nga bosi we amwegayirira okufa obufi nga bosi we amugamba yaŋŋambye n'oku nga Shifa oluzungu lw'abaana nti luba lufu naye oba onaaluwulira nze njagala ggwe ompulirizeemu obagambe nti siri kataala
okibalaga olaga ensi nti siri kataala. Hi Linda, how are you? I will go to now family Asil, all family. I will go to Dammam. I will come back. I will go to hospital, meet you. Okay, after 3 hours, come back. Go to hospital, meet you, okay? Bwatyo mwana muwala yeyongedde ogenda maaso n'agamba mugenda kutya ate kigenda kubaluma nga Bruno ataddemu essuuti n'ekkanzu akkirira embalala. Mwana muwala waabeera okugenda okumiitinga daddi we. Era bambi n'aŋŋamba daddi wange show yatambudde. Daddi wange mpaka eri mu kyalo kyaffe munda bamutwalidde vidiyo. Bagenda omutwalira vidiyo nga ne taata yabirabye. N'aŋŋamba mwana wange oli mulamu bulungi? Toli mu ddwaliro? Kiki munnange? Wabadde ki? Naye emboozi kangibateereyo naye yagambye kimu nti taata ntegeera ne kye nakoze nkyagala. Okuwa omuntu ekirabo n'omusiima tekirina mbuzibu. Era taata luliba olwo munnange nja kukuleetera omusajja omulabeko. Katange nkusaba onsonyiwe munnange. Bino bijja kukosa omutima gwo naye nkusaba onsonyiwe nkusuubiza. Ekiseera ekinaatuuka omusajja omutuufu agenda kujja akulabe. Kubanga ne yanzaalamu tomulabangako tomumanyi n'akoma kuzaala. Yensonga watwala abaana ewa chairman obanjule. Bwali bawabwawo obuzibu bategere nti abaana babo kubanga tataabwe tumumanyi tavangayo nti omulabe. Naye ate kali ke mbagambyemu omwana ke yagambye nti Shifa abasinga batya kuvaayo naye nga bambi nga mwazze mu nzikiza baagala omusajja. Mbandi awo nga zireeta baana bawala oba abakyala. Wabaddewo owe German, waliwo owe Canada, waliwo owe Australia, wabaddewo US, ne wabaawo n'abalala nga nabo bali mu biyumba, ne wabaawo n'ab'e Uganda wano. Kati ate bo nga bagamba Shifa Bruno bwakkiriza bwati nti owe Kadaama ennamba y'essimu bambi togimuwa. Buli omu ali mu kuŋŋamba giwenze. Shifa ennamba giwenze. Shifa olina ennamba ya Bruno giwenze nve tutuneesootinga. Tasobola kubeera n'oyo omuwala. Nengezaako bagamba nti munnange sinza agaba omusajja oba sinza akola bwe nti oli yantuma surprise nga tebalufuula lutalo. Shifa weekoza naawe omulemera omwagala mututwalako. Naye mukama bamaliza kati niwabaawo neyaŋŋambye nti nze Shifa kyenjagala kale Bruno kampe obwawusigaala ewakaawe mulabirengakaawo. Can you imagine? Yaŋŋambye ye kamulabirengakaawo nga akole obwawusigaalo alabirire ate ye oli bye yagambye mbu simanyi ajja mwagala nnyo ate ono ye yagambye nze ngenda mwagala nga maama we. Gye baako amanya gange nze here. I think eno namba gye nikose wrong number naye nga eyo yesterday. Wow, I see the other surprised woman gye yakuwadde boy. Yamanyi naye nze nyinza okuba nga sirina kyendi kyamakulu nnyo naye nze kyensobola okugamba kiri kimu ti nze nsobola okwagala sinakwagala wabula okubeererawo buli kimu. Kituufu abantu bangi basobola okugamba nti so kwagala maamawo oba your daughter but nze nkwagala n'ebikugoberera nga maamawo ne muwalawo. Ate mostly kintu kyosinga okwagala munsi ya Mukama eno kyemmanyi is your daughter. You know that. So nze okuba nga I'm not in your level but nze nsobola kwagala nga sikushiitinzeemu nkowadde oba no disappointments nga wezityo. Kimanyi nzibeerawo era olina bingi by'oyiseemu, kimanyi bingi by'oyiseemu
besitasobola kudottora ssaawa zino. Olunaavaako gwange kubanga nange nina okwetega inidi naye jangu ombuulire engeri gye wakikolamu nange njagala kwetega kubanga mpulira sibitegeera wakikoze otya inidi genda mu kainbox kange omwana akoze rikodi omakikole enaku zino abasajja twaja kufa abakazi twaja kubateekamu sente tewali ebyo byabasajja kuteeka mu bakazi kati enaku zino abakazi bateeka mu basajja sente. Ninawo n'abakoze ku vidiyo mwana muwala ali mu nsi eki ngenda mubateerayo nga bo bagamba omwana kye yakoze tekiriimu sitaani. Hope Shifa, my die hard. Hey, mutumanyi bwe nkwagala mugana amatama anti tufaanagana sikyo. Die hard w'omuwaati kisache Grace wani Netherland tukwesunze tukwagala bitya tetuyitwako maama tukwagala tukuwagira ne betuzadde bakukuwagirago mateeka. Shifa gwe kyobamanya nti waneeno gwa trending aweko mu bwati nange bwe nabanga omusajja mulabye ali eyo nankuba nja kumulumba era mugambe nze nkuwagira w'okutte tota kyoyagala okimanyi oli muntu mukulu weesalirawo. Oleka omwana surprising munne mbadde ki ayiwe oba jala ali bulungi. Kano ka video nkakoledde omuwala we Saudi Arabia eyakoledde Bruno K surprise. Bambi kye wakoze ky'amaanyi nnyo era nkusabira Mukama akuteeremu obwangu. Tokkiriza muntu yenna kunafuya. Aboogera bagenda kwogera naye nkusaba bikuyiteko biti. Abantu abasinze okubeera negative baana ba buwala ate mundabikidde okubanga be basire Queen b'e Kampala. Njagala soko babuuza kye yakoze ky'amaanyi nnyo kiwaawaza amatu oba olw'okubeera kikoze Kadaama. Bannange Kadaama taito ya mulimu. Kadaama si personality ya muntu. Njagala mukitegeere. Ekintu omwana oyo kye yakoze kisobola omuwanguza omutima gw'omusajja yenna ne bw'atabeera Bruno K. Yes, lwansonga surprise tebalina bakiwandiika nti omusajja yalina okusurprisinga omukazi. No, naffe obuntu obutini ng'obwo tuba tubwagala. Nze mbabuulira mmwe abasajja nga tebaagala ssente abula obuntu obutini ng'obwo. Ekintu kye bayita love is a feeling. Omwana yakoze ekimuli ku mutima, kyawulira ekimuli ku mutima, which is very okay. Go naali yatalina musajja ng'olina omusajja gw'owulira gw'oyagala, ekyo kintu kitono nnyo kisobola okuwanguza omusajja. Nze nkubuulira kikole, Katonda anaayambira eyo. Singa Bruno kannyamba bannange nanswaliza baanamu abawala nanjagalira omwana oyo. Yes, ekisooka oyo omuwala ategeera, she's understanding. Ekyokubiri, she's hard working. Twagala bakazi bakozi, abakazi abalina kye bateeka ku mmeeza, simu abasuubira obusuubirizi buli kaseera. You always expecting. Yes, omukazi aweebwa kitegeerekeka naye kiki kyotadde ku mmeeza? Yes, kiki kyotadde ku mmeeza? Mwana gwe Mukama akuteeremu obwangu. Ekyo kye wakoze oswazizza bangi nnyo ate era bangi bawadde ekyokuyiga. Mama omukulu Derek n'abakyala ababiri abavudde e Canada mwebale tuwagira baffe tetulina musango gwe twakoze tukola bitusanyusa era tubeebazaako ensusu namwena abatusapootinga mwebale kuyimirira nange butaleka linnya lyange kuswala kubanga nkimanyi Katonda wange he will never let my life be perish. Tuba tukyali awo abavumirira tubalabye, abawolereza tubalabye, abaagala ate nabo omusajja tubalabye, ne zireeta abaagala inidi nyina wano omwami bangi. They are like 5 bonna baagala inidi mbabazi. Naye mulimu omu bannange tava ku ssimu yange kiro na misana tagivaako agikuba non stop. Inidi mukwano abaami bagambye Shifa
oyo mwana mulungi nnyo olaba alungiyidde bwatyo mu kiyumba olwo mukube mwaka faananyi ng'ataddeko kalipstick olaba anyirira bwatyo ng'akozesa kamera nga tali kusireyinga nti abiriko. She's very beautiful. Twalabye Bruno tamuliko bannange abaami balayira bagambye tulabye Bruno tamuliko amuddamu obaamwe badala amuddamu ng'atayagala mmanya yalaze ne bayomba n'okuyomba nti Bruno era yalaze nze nnyina simanya bangi ababiŋŋamba bangi ababa mu inbox yange munnange bo ne bagamba weetuli mulimu eyakubye ne bizinesi y'ebifaananyi n'abitusindikira n'akuba national ID n'atulaga n'ewaka waabeera ne waasula n'agamba omwana oyo bwadde ali safe nze waka we wali nyina bizinesi yange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukyala Shifa osibyote nyabo gyebaleka emirimu. Amanya gange n'amanya ga mirundi ebiri n'ag'eddiini y'Obusiraamu n'ag'eddiini y'Obukatuliki zo kundaga muntu kwajjirako ga ddiini ya Buisiraamu kuba tatange mwami Musiraamu mama mukyala Mukatuliki kale nabatizibwa mu ddiini y'Obukatuliki ate nenzaalibwa era mu ddiini y'Obusiraamu. Kati nze Muhammadi muwanga wagaana nsubuga neddira mamba lyansubuga we lijjira Bukatuliki bambatiriza Namugongo banga ligenzemu banga deni mabega nze nsubuga Rafayiri. Bukatuliki lyerinnya limanyiddwa lyeri nabatirizibwamu. Sindikidde message eno nze nkugoberera okumala ebbanga ku online. Ndi muvubuka myaka 29 ndi weeruweero zo twazaalibwa Lubaga ne tudde Luweero. Ndi mukozi neekozesa kuba si kinene nnyo naye era nga nninamu akatonotono na kampuni gye bayita Wagana Investment Millers Limited SMC natandika 2018 nefuna empapula zayo mu 2020 ekimu nga kiwedde ekuba obuwunga ereeta omuceere n'ebijanjaalo. Sinnazaala ku mwana ate era nga ndi muwuulu wabula bukyanga nkuwuliriza n'emboozi zo z'okola surprise. Sazeewo nange leero omukyala oyo bwe yagenza Bruno ke mbadde nsaba omunkwase njogereko naye nze mwagadde. Era nsaba ekinamba kisobose yogerako naye wanabakkiriza omumpere ku nnamba yange eya WhatsApp era enamba ya kampuni nyumyeko naye kusindikidde byensuubira nti ebirinza okwetaagisa endagamuntu yange nebyenkola. Nasanyuka mukwano ng'obubaka bwange buddiddwamu ekiro ekirungi. This is me and this is how I look. Yeah, so currently here. This is how I look and this is my office. Yeah, this is my office. Ndi ku boda South Sudan. Ndezawo kwagala kusala immigration yeno eya Uganda kukkiriza okudda Juba. Zino zonna truck naye kati ndi mweyo eya bbulu eyo magulu 10. Sina mukyala sina mwana lesaawe eno sina gwendi naye buli kimu nkyekolera kwefumbira kweyoleza so byekolera ate ebiseera ebisingamu naye ndi muntu kuba buwunga bwange nemutwala Juba leeta muceere ne guva Tanzania bwento so bwekiba nga ali mwetegefu kukola nakufumba then well and good okusinga wanabeera nga alumwa. Era nsaba ekinamba kisobose yogerako naye wanabakkiriza omumpere ku nnamba yange eya WhatsApp era enamba ya kampuni. Ewaka we wali watuukira munona ku kisaawe nga Queen ate natuuka no ga Shifa tumunona naawe ne tumukuba surprise
ne bagamba twagala obibeeremu omwana amanye nti tetuli mu byakiyaaye nze nemboozi oba enaakomawa naye nze wano wendi mu kukola vidiyo eno ndi mu kugiggala abagyongezaayo kiri eri mmwe nze ndi mu kukiggalawo nkiggale abajja mu inbox yange nga mwagala Bruno sinzaagaba Bruno like mulaba mu business in fact nabadde situukirirangako Bruno namunoonyeza ngaera bwe mwalabye n'ennamba ye nenginoonya bunoonya nkole surprise eyo gye mwalabye nga bwe mumanyi nti bwe muntuma ngenda ne nnoonya omuntu kuba mba nnyina otuukiriza ng'omuntu antumye wa muntu we so I make sure I try my level best okutuukiriza client wange ky'abantumye munnange nze Bruno gwe munsaba simulinaako right ate bwe mba nnyonnyola ekituufu muŋŋamba kirabika mwagala nedda mikwano yes ne personality ye teyali mbi lwe namusisinkana naye singa bwe mubirowooza okitegedde singa bwe mubifuna singa bwe mubirowooza mitwe gyammwe so sinze ayina right ku Bruno wabula nakola client wange kyeyantuma okukola ne right now kino kyendi mukola lwakuba bisusse kino ate kifa kino niŋŋamba kambiteereyo eri abantu bateese kati banange banaate abaagala Bruno kabayitirivu muboogerako ki ate bano abayitirivu abaagala Enid Mbabazi muboogerako ki ate ekyo kyannyumidde bawaanye Enid bagambye shifa bannange nze ndi novaayo kati ate naye ono ayabadde nnyombesa akatumukubire kasimu gyebaleko ssebo kale anti essimu yo oba erimu ki yenze shifa obadde nkubiranga ku bya Enid ono wa Bruno ke shifa Baba TV nkukubidde ku personal number yange. You truly love her? Yeah. Oya mukola bya kiyaye oba? Yeah, siri muyaye. Obeerawa? Obeera Bugolobya. By the way, remember you told me amanya gwani? Ani? Musa? Okay. Sisobola musalirawo munnange. Nange yajjanga client wange. I know. Right now. Togamba nti omunoonya ng'obaza ebyo bya ssente mbwe baweerezenga ssente bafuna ntono talina ssente. Nze nkugambirawo amazima nti ekintu nkyogeranga bwe kiri. So oyinza okuba walabye show mbula okuba yaguza ebirabo for Bruno n'ogamba nti munnange kamuyiiya alabika ali desperate in love. She's not desperate in love. Amanyi kyayagala. She knows what she wants. Kuba already nayo okukolera Bruno era naye ayinayo abamwagala. Ate naawe okunkubira nti omwagala mwakankubiranga abantu bataano. You're not the only one. Kati omuntu okupuluvinga n'agamba nti ono ye muntu omutuufu biba bizibu byonna biba bya Katonda. So kati anyway ojja kumpereza details ekifaananyi like I be forwarding you never know kuba yesalirawo. Eri endala gye wafuna ku TV non-contactinga. So kati that's all I can do. Siina nnyo kirala kye nninza kukola ku forwardinga yo ne yeesootinga. Ate si forwardinga gwe wekka njamu forwardingira n'abalala abamwagala abanŋambye kuba naawe sikumanyi nnyo. Simanyi oba gwe mutuufu oba oli ye mutuufu I don't know. Ate mba nyino kimunnyonnyola nti sibamanyi talowooza nti nze amuseetingira abantu. Jesebo. Naye nga kyekyo nkuwadde obudde nkunnyonnyodde kuba wali ogamba sikuwadde budde. Opshifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa. So tuba tukyali awo ne zireeta ex-we ngono ye gwe yazaalamu abaana. Ex yatandika mpola nga yakalaba sho
abaana munnange simanya bazzeeyo ku ssomero biki X ye yalumya nnyo Enedi okusinziira bambi ku story gyampadde. X yalumya nnyo Enedi ng'omuntu. Kati ekisinza oluma Enedi nti X afubutuseeyo akolera erinnya ku linnya lya munnaate. Munna ali mu kulwana kutereeza linnya lye yeegayirira Bruno nti munnange tukwatagana oveeyo otereeza erinnya lyange. Munnange baako kyoyogera. Munnange kino kati atiraba X ng'afubutuka ng'atandika okukolera erinnya ku linnya lya munne na X yatuuse n'okulimba mbu mu bigambo bya Enedi. X atuuse n'okulimba n'awaayiriza mbu era ono okugenda e Saudi Arabia mbu yatunda poloti. N'agamba ate ekyo X ky'otandise luno olutawo tojja kumalako kubanga gwe nkuyinako n'obusungu bungi nnyo. Wanneefuulira wandisappointinga wanvaamu bw'olina n'olubuto linafuna n'olwegaana bannange biwanvu. Otherwise ate bino mbisharinga kuba baba bempadde ayishare. Nasitwa olutalo biba naffe bitulemeredde. X agambye X nangamba n'erinnya nanga Shifa bamuyita Amon. Namugamba Amon va ku linnya lyange ndeka nakwesonyiwa wandisappointinga wanjiwayo wannumya singa navadda ne ku layini y'abanoonya walumya obulamu bwange n'obukosa. Katubatereyo ate ebya X mu byewulirireko nabyo. Ntuusa obubaka buno nga nsazaamu byonna ebyayogeddwa ebyogamba nti nze tata w'omwana wange namusuulira abaana n'atunda ekibanja. Abaana tatange yabalina era abaana bano baliko omuntu abasasulira school fees. Saagala musajja ono kuleeta bulimba kwonoona linnya lyange. Ebintu bye yankola yandibadde tavaayo kuba ate ng'anyonoonera erinnya bwe mba nali mukyamu namulerera abaana abana omuli Cynthia atukwase, omuli Raymond Agaba ne Katone Waswa. Oluvannyuma lw'omukyala Rehema Nakasaga okukwata abaana n'abasuulawo n'abayita embizi nga baana bato. Nendera abaana ng'abaana tebaliiko buyambi. Muzeeyi taata nga yatuwa obuyambi. N'omusumba eyali atusumba nga yatuleetera emmere oluusi nga yatuwa esente z'obuyambi n'emikwano gyange. Bwe twabeerera Entebbe yatusuula mu nnyumba ne landlord omukyala gwe bayita Nakimuli Luusi abanja emyezi 9 kubanga esente tetwazimuwa. Bannange saagala atandike kunsiiga nziro. Musajja gwe tewandiswadde bwoti kwogera bitakwatagana. Okuwa ekirabo nawadde ekirabo kusinzira ku mutima gwange kyenjagala. Saakoze musango leka kunjaji nga kunteekako nti watunda ekibanja. Kyebanja kyani kye watunda? Ate n'abakyala abanvuma mulekeraawo. Tewali gwe nasabye sente zange nze nzikola. Njagala kujjawo obulimba bwe boogera nti Bruno namuwa sente yalya sente zange buli mwezi. Nina account kwenteeka sente. Esente ezo mmanyi kye zirina okukola. Ate siri nti ntamidde tebampunziza nnyo okugamba nti nsobola okuba nti neerabira nti esente nnazigaba. Wabula naguze ekirabo kusinzira kwagala kwange. Ate abanvuma mbu Bruno simanyi ssemwandu. Nze ssemwandu nze mwagala nga bwali kuba si yasoose okufiirwa. Muwulidde mikwano? Si yasoose okufiirwa. Kyogamba bulijjo abafiirwa tebawasa. Okay, I will give there. Okay. Kyemugamba abafiirwa tebawasa yasoose okufiirwa. Bannange ebintu bingi owulira ebintu omutwe gukuzimba guti ninge byonna biba bikyagenda mu maaso nga bw'olowooleza nti bambi omuntu ye alowooza ki taweddeemu maanyi. Tuba tukyali awo nga Enedi agamba nze Shifa byonna mbiyitamu byonna mbirabye byonna byogeddwa. Bampise malaaya, bampise atalina mpisa, bampise sitaani, bampise atalina ddiini, bannwanisizza emikwano ginkyaye ginvuddemu. Tata wange bankubidde, bantu bange bonna bankubidde. Ebyo nanga bikyali awo. First of all bakimanye sejjusa ku kye nakoze saakakiddwa siri mutamiivu ntegeera bulungi. Mumujjiddeyo enjala mumutaagatyagula olwa Kadaama. Kadaama tayito ya mulimu. Kadaama si personality y'omuntu.
ate okwagala guba mutima so siina we nakoze ensobi gwe nanyiziza munaye nsaba nsonyiwe naye asobola okweyogerako tewali mitawaana naye saagala buli muntu kunviirayo. Mwagala okuŋŋamba Bruno buli wanaagenda okukola emikwano tabe na mikwano gy'abakyala buli wanaagenda okukola emikwano anaavangayo agende ku social media basaba olukusa. Mama Bruno kasita gumanyi kyoli ate ne maama waakumanyi ate mu nsi muno buli omu alina obunafu bwe Mukama yaliraba bagamba mbu natoloka mu kiyumba atoloka abeera ne passport saatoloka natawukana yange nina passport yange atoloka tabeera natawuka nate tabeera na inkama nze abo be boogera Abannakenya nze sibamanyi kubanga passport yange yogera Jeddah era visa yange yogera Jeddah teyina wegamba Riyadh bampayiriza olw'obujja n'obusungu omusajja mumwagala naye mumwagale nga temunvuma yeyayogedde ku linnya lyange talowooza nti alwana nange alwana ne Katonda. Mukama agenda basasula mbasabira mukisa njala mbabuulire nti bye mukola muyinza okuba mulowooza nti mulwana nange temulwana nange n'abaana b'abaana bamwe tebaliraba mukisa kubanga nze bye munjogerako sibimanyi ate ne Kakande simumanyi. Nze Shifa nkutuma otuuse obubaka bwange eri ensojja y'obulimba bwe batadde ku linnya lyange. Ebyo byonna nga bizza ebbali ekisinza omuluma byonna byonna ye X okujja atawaayirize naye ayagale yenyigirize ku linnya lya munne ekyo kye kisinza omuluma mu byonna. N'ekirala mumukubye nnyo omukyala mu matu nga Bruno wayina omukyala omulala omukozi wa TVM n'agamba mumukubye nnyo mumutaddeko mumugamba n'agamba nze era nagenda okujja wa Bruno nga nkimanyi abamwagala bangi nga bwe mwegomba nabasobola mwegomba abalala bangi nagenda okujja eri Bruno mulowooza lwaki saagenda straight mu inbox ye kuba nkimanyi bangi yatuuse okugamba muli bangi mu inbox ye akimanyi na bulungi nti buli omu ayingira inbox mumpakira amamesagi agamu tagawulya naggawuliriza n'agamba ye kyeyavudde asalawo akole surprise. Bruno neyanziza n'oluyimba ndyokanga nenjijja nenjogera osobola okubira bakadamu otwebaza otukubira oluyimba wamma neyanziza neyanzeeke kati ayalumwa azaale leka kibalumire ddala weebale nnyo kubanga olaze nti bakadaama tulina okusiimibwa. Awo n'ayimbawo n'obuyimba obulumya kambo bateereyo ng'ayimba obuyimba obulumya. Yesu ndiwo, Yesu ndiwo nzena, tabe ebigambo leka bambure, lekwese mukwe munda, tabaduba kabambure, nga lekwese mukwe munda, kantambule nawe, sanyuke nawe, otolite oberanyo nange, tebakwatako mukwano nze manyi, tuterituka tenyinza ofuna omulala nga gwe,
Ebugumu lisuse ndisabe mpewe kufuwe enyonta ng'esuse lyegayire enkuba etonye tebakwatako mukwano nze manye nti terituuka tenyinza ofuna omulala alinga ggwe abukafu akato tukakumme ffembi tukalere ng'omwana w'omuwere abantu bambi tubagambe nti bebi wafa w'omutteka ekigamba laavu kinyuma nga mwendi mwetegera akwata empola namala nenfuna abeepanka mbalese ku bitaba nga bawunze mwana mulenzi ye nakutegeera munnange ebyo byonna biba bikyagenda mu maaso nga tukyali awo nga nfuna akasimu kiri jjukira luli twamaliza show nga Bruno agamba Shifa omwana mukwano gwange ebisigadde tuneesootinga so I couldn't just give out Bruno's number without his permission wadde ye namuwe yaani eya Inid kimune namba ya Inid yiyo munnange tuba tukyali awo nga Bruno akasimu ng'akankubira jujjuzi wano nga Shifa gyebale nti kale nga gyebale bannange Inid wange ali atya konze ssebo Inid gyali neŋŋamba nyamba owe Inid enamba yange twogeremu ankubireko munnange ng'omukulu agamba bawe Inid enamba yange ffe bisigadde ebyaffe ffe tumanyi tulabe bwe twatwala friendship yaffe mu maaso Shifa gyebaliko well nze siina buzibu nakubeera friend wa Inid njagala nnyo abantu she can be my friend. I can advise her on different things because era nkikolera abantu bangi eyo ndi muntu w'abantu siina buzibu ate namulabe nti muntu alina omutima omulungi talina buzibu so me I have no problem with that. I have no problem you sharing my number to her tekiriiko buzibu because era tugenda sigala nga tuli ba mikwano nga mu advisinga nga muyambako because I had she goes through a lot of things and there are so many people who reach out to me nina that bajita bacha nina that whatever eyamba abantu talk to them njogera n'omuntu nga maybe ekintu kimu stressing and maybe we can always find solutions so I don't have any problem with that. Yeah, we're friends. She's a friend, so tewali buzibu bambi nze bwento wendi I'm a humble person like that. Yeah, sichina kumuzibu hope. Hey, nga mpeereza Inid enamba nga bwe baŋŋambye maama Inid yasese n'agamba mulimu n'abatalina chance kufuna namba egisevinga mu ssimu nti Bruno K temulaba nti mbayina kibalume n'agamba kibalume munone ne kuvu kati balume kubanga badde tebakimenda kukimanya nti twogera era nze mbabulire byonna byemuŋŋamba mbimuloopera mbimugamba kisobola okubaluma muyinza okuba mulowooza nti soogera naye twogera njagala kibalume mukwano nyweza w'okutetotta nze ndi mwetegefu tulumye abayaaye ebyo bye birumye abayaaye kati ebisigadde awo ate era n'agamba gwatandise okwerippa ku linnya lye mwesonyiwe kubanga kati ayagala erinnya ddijja mu mawulire kuba omusajja yamusabye tayagala mawulire tayagala kwongera abeere mu mawulire aye kino kiri ayagala kwetereeza atandike kukola Bruno K byokka byayagala bannange mikwano gya Inid abamuli okumpi oba abantu be nze temundaba bubi lwaki okoze bwoti Shiva lwaki okoze bwoti nze ntumibwa naawe kenyini andaba anyiize bontuma era nkola kyobeera ontumye pozi nga tulemedde okukwatagana nkola kyontumye ate nkola surprises kasita kibamu element ya surprises so that's what I do era munnange boogera naye ng'ensonga zino nze nga Shifa Hope Nakawombe nzigaddewo please it's enough temujja mu inbox nga mungatuwa enamba gwe banzikiriza owe enamba njimuwa
era baŋŋambye inidi gimuwa ennamba nga tolina nakyo webuzaako tolwa nawo wadde sekendi nempaayo ennamba yaani ya inidi. Anyway, nga bwe nabagambye happy birthday to me. Ndi mu birthday mood zimpuuba munkwate bulungi abanyombesa olwa Brunoke era bwe mutwe mwanyombesa ku David abanyombesa olw'ennamba ya Brunoke ate namwe ne Inidi ali ku market namwe abanyombesa olw'ennamba ya Inidi bwajjana nga ashifa buli asaba ennamba muwe ngenda gibawa ne Brunoke naye ya Brunoke kanjibawe kanjibawe muyitiridde okuŋŋamba kifa kino era ogenda mutwala kale twala mukama akulaba emisana n'ekiro munkolimidde naye banna ennamba obunamba kambawo ennamba mutegeka akapapula mugezeeko akuba Inidi era mugambawo ennamba mutegese muwandiika mutegesi nga bwe mutegekayo mugenda owandiika ennamba mbajjukiza bambi subscribe to my YouTube channel kale kikole nga atagenderedde okimpenga birthday gift bw'obanga oli busy olaba video eno please genda onyige wali kabeero akadaako kolaba you subscribe. Yes, abasinga temwasubscribinga kubanga omuntu osobola okukola video negenda mu mitwalo 2 kyokka nga ate tetugiina emitwalo 2 as subscribers. Please subscribe. Mwena abeebuuza kifa tukuwadde ekirabo kya birthday, just subscribe to my YouTube channel. Genda kuba mpadde ekirabo ky'amazaalibwa. Ndi wano ndi mu mood ya birthday week. Je ndimu mutegese muwandike ennamba mutegeseewo bulungi. Alright, plus 2 5 6 nziramu plus 2 5 6 7. Bye bye. Happy New Year 2020. I love you so much. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.